Bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform balemeddeko baagala abantu baabwe abaawambibwa n'abaawambiddwa nga 11 omwezi guno bayimbulwe bagamba nti ekyabakwasa tekitegeerekeka. Bano nga bakulembeddwamu George Musisi basinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'e NUP mu Kampala ne bagamba nti ng'oggyeko okubuzaawo abantu baabwe kimenya mateeka okulumba yafeesi z'ekibiina kyonna ne wabaawo ebitwalibwa nga bwe kyaliwo gye buvuddeko ku kibiina ky'e NUP era bannamateeka bano bategeezezza nti bagenda kukuba abo bonna abamenya ekitebe kyabwe mu mbuga z'amateeka kubanga kye baakola kikontana n'amateeka. George Musisi ategeezezza nti ekyokulumba ekitebe kyabwe ne babaako bye batwala kyakolebwa mu ngeri ya bukambwe era kimenya amateeka. Tumanyi nti nno Akireo Kivumbi ne Wakabi Smart awamu ne Gaddafi nabo wiiki yagenda okuggwamu nga bawambiddwa. Ne tumala tukitegeerako nti bali mu mikono gya poliisi era enkya ya leero ndabyeko ku Akireo ne Smart ne bababuuza ku Obulo ne bababuuza ku wagye balina bakolera training. Yes, abawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya agambye nti bakooye nti kubanga abantu abawambibwa ba kibiina kimu n'asaba abakikola okweddako. Kyovola buli omu agendayo bamubuuza naye mwe Pulezidenti Kyagulanyi abasasula ki? Abasasula ssente meka? Kubanga bo bamanyidde okukola buli kintu kyonna kyonna lwa ssente, kubanga bamanyidde nti buli kimu kyonna kyonna balina okukikolera ku ssente. Kakati tebamanyi kye bagezaako okutegeera. Bafuuti soja basibye, basse, bakoze eki byonna byonna naye buli lunaku balaba nga bakoma ate nga beeyongera obungi. Kyova olaba luli twali wano Comrade Katana naye Bereki ngate nange nzitaanye naye. Okusinziira ku poliisi abavubuka abasinga bavuga nga bakozesezza ebiragalalagala balala bavugisa kabampaane nga n'amateeka g'oku nguudo baagavaako dda. Okusinziira ku akulira poliisi ebidduka Lawrence Nuwabine, abavubuka bano bali wansi w'emyaka 35 era ono abasabye okweddako n'okuva ku biragalalagala bwe baba nga baagala okusigala nga balamu. Nuwabine asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu n'ategeeza nti obubenje buno obusinga buggwaawo mu nnaku naddala nga mu nnaku za wiikendi okuli olw'omukaaga ne Sande ng'abantu bapapirira okugenda mu bitundu eby'enjawulo. That there are, of course, challenges, and these challenges on drug use, intoxication, toxic substances are many, and it seems we have a population that is ready to consume those toxic substances. And the more we consume them and enjoy them, the more death and serious injuries we register. Mu ngeri y'emu poliisi y'ebidduka eyagala engeri boodabooda gye ziyingizibwamu mu ggwanga Uganda eddemu okwetegerezebwa kuba nti kizuuliddwa nti ezimu ziyingizibwa teziri mu mbeera nnungi ekiviiriddeko obubenje ku nguudo. Ssenkulu wa poliisi y'ebidduka agambye nti engeri yokka eyinza okuyitwamu okumalawo obubenje ku nguudo kwe kwongera okusomesa abantu abakozesa enguudo n'okukkiriza ebidduka ebiri mu mbeera ennungi byokka okukozesa enguudo mu ggwanga. We also have that challenge of these motorcycles, and I still advise that to reduce crashes related to motorcycles, we need to control a whole chain of motorcycle business in this country. Right from importation, where they come as spares, they are assembled in different places where police may not know, others are assembled in people's homes, and these motorcycles find their way on the roads. Kooti enkulu egobye okusaba kwe yali akulira ekibiina kya Forum for Democratic Change munnamagye yaganyuka Kano Kizza Besigye n'Ajobedi Lutale kwe baateeka mu kooti nga basaba kooti ebayimbule okuva mu kkomera Luzira gye balumiriza nti bakuumibwayo mu bumenyi bw'amateeka. Sabbiiti ewedde omulamuzi Ddagala Singiza yawulira okusaba kwa Kano Kizza Besigye ne munne era ono n'asuubiza nti yali waakuwa ensala mu bbanga eritaali lyewala. Bw'abadde awa ensala ye omulamuzi Ddagala Singiza ategeezezza nti ensonga ya Kano Kizza Besigye ne munne Ajobedi Lutale ey'okusibwa mu ngeri emenya amateeka talina kyayinza kugikolako nti kubanga bano ababiri ku Lwokutaano lwa Sabbiiti ewedde
baatwalibwa mu kkooti ente Nakawa ne bavunaanibwa omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe era ne baddamu okusindikibwa mu kkomera Luzira. Abazadde b'abaana ku ssomero mu masomero ga gavumenti mu munisipali y'e Nansana batabukidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga babalanga okugaana enteekateeka ey'okusonda ensimbi okusobozesa abayizi okufuna ekyemisana ku ssomero. Kino kiddiridde Town Clerk Festo Tandeka n'amyuka omubaka wa pulezidenti mu Gombe Division Charles Lwanga okugaana abazadde okusasulira abayizi ensimbi z'ekyemisana mu masomero ga gavumenti abazadde kye bayise eky'okukotogera abaana. Bano nga basinziira mu lukiiko olutudde ku ssomero lya gavumenti erya Prince Suna Primary School mu Gombe Division e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso, abazadde bategeezezza nti tebagenda kukkiriziganya wadde okugondera ekiragiro ky'abakulu okuggyako nga gavumenti ekkiriza yo neewa abayizi ekyemisana. balabika bazanya byabufuzi kubanga omwana tayinza kujja ku ssomero okutandika n'essaawa emu ey'okumakya n'avayo ku ssaawa 10 noga nti agenda kusiibayo nga talidde era asome by'asoma abikwate bulungi. Be bavumaganya amasomero ga gavumenti. Eyo tusaba bakama baffe abali ku bifo ebya waggulu mu gavumenti abatwala ebyenjigiriza mu Uganda yonna wamu ne Nansana municipality mutuddiremu ti kino ekiwandiiko kye mwawandiise kikugira amasomero gaffe kusigala nga meereere era kikugira njigiriza yaffe kusigala nga egenda wansi. N'olw'ensonga eyo tusaba tutambuze ebyenjigiriza nga tukwataganidde wamu tutuule mu nkiiko tuyisenga ebintu ebinayamba abantu b'eggwanga wamu. Ye ssentebe w'olukiiko lw'abazadde abalina abayizi ku ssomero lya Prince Suna Primary School mu Yanja Sebaka Zaveri agugumbudde abakulira ebyenjigiriza ne Town Clerk olw'obutasooka nga kubeebuuzaako nga bba abakwatibwako ensonga ate ne bayisa ebiragiro ku ssomero. Nebaza gavumenti olwa byonna byojjaki byetukolera naye abazadde baffe bagambye nti abaana baabwe bajja kulya asina mu aba gavumenti mbasaba omukulu nga tondesa kiwandiiko kinene bwe kityo sooka okuŋŋaanya enkiiko z'akulira amasomero eziri mu kitundu munisipali gy'otwala otuule nabo bagambye nti abange ekintu gundi tekyagala ekintu gundi temukikola naye gwe ate bw'otuula butuuzi eri gy'oli n'ogamba ekintu gundi temukikola kyobaako kiba kikyamu kuba neewunya olema kuleeta bigambo bizibu ku bantu waba olugambo bajja gye muli nti gundi bajja ku mwana sente ate mubatunuulira mugambe nti zaaki soko mbuze nti zaki akubulye nti baba batamatama mulikubira amasimu tubuze bamasimu gaffe mugalina bira amasimu gaffe mujje. Town Clerk Tandeka Festo ategeeza Kyabasa nti ye akola mulimu gwe era n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa bakama be. Polisi ya gavumenti mu masomero ga gavumenti teri kusaba ssente buli muyizi yenna kubanga gavumenti abaana bebasasulira. Ekyokubiri mu polisi ekitugamba nti abazadde be balina okuweereza emmere abaana